Muri mukuruma etulya mekalino etulya kakaga omuntu agenda kuluma kati soko tuwaize mbitambula bitya bitambula bulungi okuva watukidde kati otunzeyo nga za mmeka oli mitwalo nga 5 so eno business tesala kati osuubula otya munimiro yange nzenge erimira okolerawa olimirawa yokude nojja wane tekasala tegajja munimiro yange so kati bino byafuse bya lwatu terikawera alikwekweka terikawera kakuomera okufa muli poa muli kulumamu kirisha kati oli mulumamu olina kugamba ogende mu nkuuka abakuvuma buvumi bakuyisaani amanya tukwatamu owayamu n'abantu bakyubalite byonyibanyi kiri kitya naye kati abantu bagamba bali kati bakivindi kusanze oli mukuluma mu mwana Alienskin oli bamugamba bigambo ki abaana balidde embasati ga Alienskin Mugamba kubapancho abakwitako kate babongako nabazalera atele bakubirawo yefe abakubagamba exi bale kusaba konye obutwa kubona byakola bijja kusula endalu omwana abali omukwano alina atoko dadiga gwe yali apa omupireko ono the CEO wa Kea babiri fe batubapeya ono the CEO wa Kea zawebera naye polisi batafia exi bale kusaba konye obutwa Pula. Abandi je Sophie. Kaluluka aba TikTokers. Abana bano bakoze omulimo gw'amaanyi nnyo. Beamera TikTokers abataliiwo naye abali okabogereko namwe basabadde okola okwagala Alienskin bakoma omuliro gw'amaanyi nnyo okwala nga Alienskin abeera ku top radio nawegaana omukubo ba TV ey'ettima egaanyi nakati bakyakuba ba TikToker ne Soloti TV bo bakuba bujinga bakuba Alien naki nja kusooka nono mutabani wa muwozi ono mutabani wa muwozi kanerugaba timu emuka kutiko kajeno muwozi mukategedako ekimeke kutika nti byebyo nenga emuka biki ebumwera biroge masanyaza hageno tujja mu mbeera embi abantu babulira amanya abasigadde bali ku byabwe jobless billionaire gwe muli naye wano mwana jobless billionaire ku TikTok omulala abuuza ku bantu mujje tugabaluke oba tugabaluke Tinagwana company, everything is by shit. Here, tell himself, the guy them now represent. All right. I am Samuel Samson, Tansan Karedo, same goody. Yeah, ball canta, the not quack food self, food grabber. The rat comes as a factor. All right. Another one. Babuli labisa omwana asibye enkudi microphone jikwate mute microphone jetu nuzeemu
Poncho. Yaha. Omwana asibye mamba. Yonna eringa transformer. Olomututi. Bebayise bafango ni soldiers. Another one. The tiktokers. Aliwo mulala. Woyo. Chairman nachi. Lero sigenda bamalako mirembe. Lero lwamwenda mwe mwefuge. Ate gundi gwe nakugamba okunaaba n'onaaba. Ngenda kugoba ku kyalo. Naye nga nachi. Kimeke nachi. Aye. Ajikubye anaza wana. Tajikwata nyambulachi. Jitakirire. Muzafalu. Pula bintu bya Muzafalu. Pula jangwana. Sikwe wanjejeza tembwa yange sibanja tuwechi. Siya kwe yanjejeleza. Wajiwa wala chiti salifa mtu mwana kuli sawani na gundi oyagala mtu wechi maji wa marwane wala ji kulekala minati maidi wayo kwani kwata nyambulachi jita wana wa mama wange Muzafalu yangola be Alienskin Chigozi esawa yonna TikTok squad. Tell them TikTok squad. Chirititama mani na ye. Alright, mama nyalambita wapama constrainter representing Fangoni Dynasty Alienskin Day upon representing Dede. Anti kati wetuwa manachi. Anti Alienskin kuntiko to you abali ku social media mukola nnyo kyamanya okufollowinga n'okusharinga ebintu ati kulumya teemu kafitina Tugere basi. Another okay? Ogamba akakola ne bigiji. Akakola. Yo. Unabamwita Samuel Orchestra we clean cut ganga. Kimanye ni skini. Alright. Hadi tena agamba yo. Photo festival. Sit out the pump. Guani, abantu batemeteke. Ono yasomero. Ninyuma twende, akula kulo ninyuma twende, gwe songa mbele twende. You know me, sija danger, nebo kanga, nebo tisaya gamba. Mademu za matuloga, mufuna ya kukadene mutukelako. Ati niza 56 ambassador. Ono mwana musoga mwene. Avira yidinda. Muko kungalo. Mwana musoga mwene tayenda munekaku. Ate mujukira omwaka guno kyabazinga ya formula. TikTok kokoso konsamanya. Natufuna mama wa ife. Tetwenda muntu yena. Kabauli TikTok handle. A 56 ambassador wa Alienskin Mujinja City.
kano bana. Atayenda ali emiskini ndamkuba amazzi paka kuwulira bubingezirako bana. Nkucha festival nachi. Tugenda kupaka kujugira pa kuwulira bubinachi. Kuwulira bubinachi. Tugenda kuwulira bubinachi. Musajja bujingo. Kale 1 2 musajja eyalwala empanama. Yigira. Omusajja yalwala empanama okumanyira musumba mulamba. Leta wana empanama. Ndaba bwatunula alinga ebyawongo. Genda wetondera omusumba empanama ekyakuluma. Mwana furufiga ngonsabula nnyo mwana. Tezimbye. Naye kati okyasobola okwepiikya. Bane furufiga z'omupiikiza wano singa nzannyirako. Haleluya. Gamba nti mubuwebwene. Va ku bujingo. Kubira mukamegaleza amaanyi. Ono furufiga azannyirako omuzannyizi. Wano twaze mu konsati yaffe. Mwebale tuwagira. Tuli baana ba Fangoni naki. Haleluya. Gamba nti olwaleero bakafitino bonna abatuwalana woyo Zabambolima Rwaski Alienskin lumala kubanga abayimbi bangi naffe tuli ba MC tetwaze kwogera nyina mutabani wange Ladies King genda koka kuoja yimba mwawo koko mbadde njaze nveyo. You know me, sit down, danger. You know me, sit down. You know me, sit down, danger. So never anger, never tease. You know me, sit down, danger. Never anger, never tease. You know me, sit down, danger. Nashi. Come no fear. Thank you for all right, that's so. Yali ku stage ye mama Fanga Mubali